good. Our hope, our confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Haleluya! You're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. Musobola okutuulako. Neiba wamulamusizaako. Mulamuseeko. Abamu twali tubagambye nti abafumbo mutuulenga wamu. Naye maama mukikolayo omwezi gumu era ne muddamu ne mwawukana. Tolabanga kubeera na kintu naye nga tolina information ekikwatako. Abazungu bwe bakola ebintu kabeere kana akazindalo k'enkutte kano koolaba kajjira mu bokisi. Bwamala okukakola bakateeka mu bokisi. Mu bokisi omwo ne bateekamu n'akatabo ke bayita users manual oba manual book. Naddala ku ebyo byokka ebintu ebirina value tebakitunda nga tebakitaddeko katabo akalaga enkozesa yaakyo n'engeri gy'osobola okiwangaaza. Akuba nti abantu amu naddala wano mu Afirika era ne bw'aba ng'aguze radio cassette oba DVD oba ekintu kyonna kyaguze ate akatabo ko takasoma, asuula kasuule. Leero bwe kituuka ku basajja, research eraga nti abasajja boobwo obutabo tebabusomera ddala. Bw'agula radio cassette anyiga buli peesa lyonna paka lweneekola. Anyiga paka n'anyiga n'ekola reverse n'ekola forward n'ekola record n'ekola pause n'anyiga paka lweneekola etya kukola. Research eraga nti abakyala mbubo beegenderezamukko bagumiikiriza tebaagala kwonoona bintu. Mbubo asoma mu akatono n'amanya biki bye boogera ku kintu ekyo. Abakyala naye Abafirika ffenna tuli ba victim ku ekyo. Ekyewuunyisa kye kino, ekintu kino boogenda kumala nakyo emyaka 5 gyokka oba 4 naye era owulira oyagala osoma akatabo akakikwatako omasitalinga enkozesa yaakyo osobole okiwangaaza okikozese bulungi maximum nga tekyonoonese tekifudde sente zo zigweyo bulungi zewakiteekamu. Myaka 5 gyokka yoba ogenda okikosa naye owulira oyagala osome information ekikwatako. Bassebo ne bannyabo ate olwo obufumbo bw'ogenda okumala nabyo emyaka 6 myaka 8 bukyowasa omuntu ojja kumala n'emyaka 8. Lwaki bwo ng'ate nawe bwakutwalira obudde ng'ate nawe bwakutwalira ssente ng'ate kintu kyogenda okubeera nakyo for life. Lwaki tononya information ekwata ku bufumbo n'otegeera babukwata batya? Kati abamu obufumbo bwammwe mwabumenyamenyako dda amapeesa. Wanyiganyiga buli kyosanze tuku ojja kukola. N'oyumba n'okuyumba nga tebikola. Musumba nga tebikola ate mwabitugamba bijja kukola nga tebikola. Wasoma ebikwatagana ku kintu ekyo kye watwala kye bayita marriage. Ononya information. Marriage is a living thing. Obufumbo kintu ekiramu. Nakyo kina challenges zaakyo, kina dynamics zaakyo, kina principles. Waliwo by'oteeka obuyigako. Ani awulira nga beeko nti amen. Bw'oba oyagala obuwangaaze nga nawe oyagala bukunyumire nga bw'olaba bunyumira. Noonya information ekwata ku bufumbo. Ojja kudda wano ng'owandula lulusu ng'ogamba tombulira bufumbo nze. Ojja kuwandula nga ffe munnange. Kama yebazibwe. Anyway, neiba maze omulamusaako omumanyi amanya ge mumanye bambi nkwegayiridde. Genda mu kitabo kya lubereberye olwaleero. Ngenda kusaba abasomi obulungi abasomi abalungi mukwate microphone muzirinaane. Reading yange genda kuba mpanvuko naye nga bwe bayimirira nange mwena mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nembebaza okujja, mwebale okujja, mwebale okwagala Mukama.
weebala okwagala ekkanisa yo, weebala obutabulanga. Abantu amu babula munnange, ogenda okuddamu omulaba ng'ayabula ng'agamba ndi nnyina we mbadde ndagalaga ennaku ezo, n'omugamba bannange gwe wabaaki, gwe toliiko wammwe, kama yebazibwe wammamwe abamanyi ewammwe muŋŋambeko nti amiina. Omanyi buli muntu Katonda abaako waamuteeka waaliira, era buli muntu Katonda abaako wamuwumuliza malayika we. Buli kanisa gy'olaba erina malayika waayo, buli kanisa erina malayika waayo. Bw'omala okugamba mu kanisa nti eyo ekyaki yange, genda osome Bayibuli ogyetegereze bulungi mu kitabo kyakubikkulirwa. Era eri malayika ow'ekkanisa eye Pamfuliya, era eri malayika ow'ekkanisa eye Fulagiya, era eri malayika ow'ekkanisa eye Gindi. Kati naye mu ggulu eyo gy'olaba waliyo malayika nga wa CFC. Amiina. Era oyo ava mu ggulu buli Sande ku makya nga bamutisse bya CFC byaleeta. Buli agamba ndi memba waawo ajja abyetisse. Kati eky'omukisa omubi baakatayira, abalemeramu okutayira, bo malayika agenda okutuuka mu kyaki mwabasuubira nga tebabangawokko. Naga nti bayazungiddewo ate kati ku luno kyamulinnya eky'okuzunga. Malayika n'addayo nabyo. Ate nga n'eri gye walaze tewabaddeko. Nze nakyalako mu nnyumba y'omuzungu omu nga balya emmere, nasanga balya n'abaana be. Nangamba pasita webale okujja tusanyuse nnyo okulaba, bakumpeera amawulire awo ogira osoma amawulire. Nga bali ku mmere balya, siri ku bajeti yaabwe teyantaddeko. Baafumbye emmere yiye n'abaana be. Kati nze omugenyi agwo obugwe atalaga nti nja kujja siriiko. Tayagala kusubya abaana b'enjala mbu kubanga nze mukulu nzize enzunga ntuuse. Yangamba pasita webale okujja nojja tulindamu tukyalya. Bakumpeera amawulire awo, waliwo akatabo awo akamagazini n'amawulire ogira osoma mmaliriza okulya tujja kunyumya n'enkinnyonnyoka. Kale nakinnyonnyoka. Ate oyinza okugamba ndi byali buzungu. Nedda wano e Kampala muzungu yabeeranga wali Nateete we nagenda. Omuzungu Nateete awo waasula. Bwe naayogera erinnya lye muyinza omumanya kuba amanyiddwa nnyo. Bwe naayogera ekitongole kye mujja kimanya kuba ali popular. Naye yaŋŋamba Musumba akatabo k'amawulire kaakaawo. Ogira oyisaayisaamu ku maaso nga bwe tumaliriza okulya. Era bamala okumalawo emmere bulungi nnyo bane baali emmere. Baalya mmere. Ngandaba beeyongeza bati abaana beegira baseno ningamba bano nga bazibu tebali mu kaabuntu. Bamala okunaaba engalo nga banyere n'obutunda abanagani pasita olabika obadde onneetaaga. Ne mugalira mbadde nkwetaaga naye gamba okimmazeeko. Kaakati abantu ammwe mutyo bwe mubeera ndi malayika gy'atakusuubira oluusi aba teyaleese bibyo. Kyovula kikulu buli mulokole okubeera ne kye bayita local church, gy'oyita church yo. Buuzo yakulinaanye mu ddakiika egi mubuuze ekkanisa yo kkanisa ki ne pasita wo pasita ani. Bw'olaba nga kikwanukudde omanya. Bw'olaba abuzaabuza omanya beebo. Kubanga abamu kye bakolaga oba nno nze nkugamba ani oba nkugamba ani. Kubanga Benihini onaye pasita wange, Kefere Dola pasita wange, Joyce Maya onaye pasita wange, Nono Kiganda naye kugambira naye pasita wange, nine gundi ate naye pasita wange, ne gundi abeera ku radio naye pasita. N'omugamba bannange omuntu abaako waasiŋŋaanibwa, omuntu abaako adulesi tabaako wamanyiddwa nti weewano. Eyo si ye nazo okubuulira. Kale bameka bamaze okulaba gye tugenda okusoma mu lubereberye essula ya 2 olunyi lwa 7. Somango yanguwa. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Edeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omugga ne gusibuka mu Edeni
okufukirira amazzi mu lusuku ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe 4. ogwo olubereberye erinnya lyagwo Pisoni, ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kevina erimu zaabu, ne zaabu ey'omu nsi eri ennungi. Mulimu bedola n'amayinja sokamu, n'erinnya lyagwo ogwokubiri Gikoni, ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kuusi, n'erinnya ly'omugga ogwokusatu Kidekeri, ogwo gwe guyita ku mabbali ga Bwasuli, n'omugga ogwokuna Fulaati. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni, alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Tusomere essula 3 olunyiriri olusooka. Essula eyokusatu olunyiriri olusooka. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda, ne gugamba omukazi nti, bw'atyo bwe yayogera Katonda nti, temulyanga ku muti gwonna ogw'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti, ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako, newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulirabanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, oli luuyi wa? N'ayogera nti, mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti, ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Omusajja n'ayogera nti, omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti ne ndya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti, kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti, omusota gunsenzesenze ne ndya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti, kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna, n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo, nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ery'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. N'agamba omukazi nti, okwongera n'akwogerangako obulumi bwo n'okubeeranga kw'olubuto. Mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana, n'okwegombaako kunaabanga eri musajja wo, naye anaakufuganga. N'agamba Adamu nti, kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo. Ensi ekolimiddwa ku lulwo. Mu kutegana mw'onojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Malaki essula 3 olunyiriri olw'omusanvu. Malaki essula 3 olunyiriri olw'omusanvu.
okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka mukyama mu biragiro byange sito mubikwatanga. Mudde gye ndi nange nadda gye muli, bw'ayogera Mukama w'eggye. Naye mwogera nti tunadda tutya? Olw'omunaana, omuntu alinyaga Katonda, naye mmwe munnyaga nze. Naye mwogera nti twakunyaga tutya? Mwannyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukolimiddwa ekikolimo ekyo, kubanga munnyaga nze eggwanga lino lyonna. Muleetenga ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeerengamu emmere. Era munkeme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye, obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa, wataba na bbanga we gulijja. Era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikirizanga bibala byammwe bya ttaka lyammwe, so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumulanga bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa, kubanga muli nsi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Mukama yeebazibwe nnyo. Bw'oba oli wakkuba ngalo zikube n'okunoga zinogere ddala. Bassebo ne bannyabo, njagala kwogera ku kizze kitawaanya omuntu okuva omuntu lwe yatandika okubeerawo. Ekizze kitawaanya omuntu ekisooka byonna butamatira n'ekyo ekimuweereddwa. Ekyokubiri obutasiima, ekyo ekimuweereddwa. Omwana w'omuntu amaaso ge agajja ku ekyo ekimuweereddwa n'agateeka ku ekyo ekitamuweereddwa, omutima ne gumutundugga olw'ekyo ekitamuweereddwa. Era fookasi yonna n'agiteeka ku ekyo ekitamuweereddwa, n'afundikira nga messings up. Ensi eno yonna ebonaabona olw'abantu abanaayiza ebitabaweereddwa. Ensi eno yonna ekaaba olw'abantu abatamatira n'ebyo ebibaweereddwa, ne baba nga banaayiza ebyo ebitabaweereddwa. Abantu balwadde pressure olw'ebyo ebitabaweereddwa. Abantu basula tebeebase, abantu batetenkanya, emmeme zibatundugga, tebawummula, balina stress, balina pressure olw'ebyo ebitabaweereddwa. Ebibaweereddwa tebalina budde bwabyo, tebabirabawo, tebalaba ng'ebinene. Ntandikidde ku musajja wuno bamuyisaani Adamu. Bannange bw'ogenda okutunula okuggyako ng'omululu nagwo bannange gwava dda. Njagala osooka otunulire Adamu olabe engeri gye baamutonda, olabe ne environment waawe baamuteeka, otunulire obungi bw'obugagga obw'ebintu bye baamuwa. Wobuuza ekibuuzo, omuti gw'abandi guno yali alya gwaki? Ddayo weri we twasoose okusoma olw'omwenda tulusomere wamu. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya. Basimbyemu muti gumu oba buli muti? Buli muti gwe wali owuliddeko ogusanyusa amaaso baaguteeka mu lusuku muli. Ne bamugamba egyo gyonna gijjo gyakulya, w'okyusiza amaaso w'olya, gw'oyagala gw'olya. Leero bw'olya ffene enkya lye kitafeeri, luno bw'olya empirivuma luli lya ensaali, leero bw'okoowa ensaali luli lya apo, bw'omala okulya apo kati oli wadde embinki okulya ennaanansi. Emiti gyonna ne bagimuwaako right, nti wadde mbo girya nga bw'agyetaaga. Katonda mwali mukubiddeko engalo bannanga agaba. Katonda akola atya? Kale Katonda agaba. N'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Mwalimu emiti emirala emikulu ebiri, ogumu nagwo ne bagumwongera nagwagulye. Guliwa? Ogw'obulamu.
nagwo baagumuwala nga nengeri gy'olina okubeera omulamu nagwo oguliye nga bw'oyagala. Katonda ono kyabeeredde ate nga n'ensonga nja gikubuulira. Katonda ono kyabeeredde n'ateekamu omuti ogutali gwa kulya nga gwo gulina ekigendererwa kyagwo. Agutuumye gwa kumanya bulungi na bubi, naye ekigendererwa kyagwo kyali kyakugezesa the level of obedience etambulira mu bulamu bwa Adamu. Gwali gwa kupima mutima gwe. Waliwo Oluganda yambuzanaga naye Katonda naye tali feya, yali ateekawo gwakyawo. Gwe mu maka go omugaati bw'ogulekawo ku firiigi oba olesewo gwaki ogutadde awo ewamu ebimala okulya enva ezisigaddemu ozikweka wansi wa kitanda kubanga abaana bajja zibba, baba baana bakikula kyabo. Enva ozireka oyagala kumanya abaana bano nsobola okuleka enva wano ne batazibba. Buli muzadde ayagala okukimanya ekyo. Adamu ne bamuwa emiti emirala gyonna ne bamwongerako n'omuti ogw'obulamu. Mukama n'asimbayo omuti omulala wali ogwo nga si gwa kulya, omuti gwa kumanya bulungi na bubi naye si gwa kulya. Era namugamba n'ogukwatako temukolanga mutya, temugukwatangako. Bannanga olusuku luno lwalimu ebintu eby'obugagga ebirala bingi nnyo. Omwami ono yali alivinga mu abundance. Omwami ono yali mu byabugagga ne mukyala we. Sooka owulire ebintu ebirala ebyali mu lusuku muno olyoke ombuuze nange nkubuuze naffe twebuuze nga twegasse wamu naawe ekinyegenyege ekyokulya omuti gw'abandi guno kyamuvaawa? Omuntu gwe baali bawadde bino byonna by'owulidde ne by'onootera okuwulira. Sooka owulire. Olw'ekkumi omugga ne gusibuka mu Adeni n'emigga ayina okufukiriranga amazzi mu lusuku. Omugga ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena. Bino byonna bisiŋŋaanibwa wali. Olw'ekkumi n'olumu ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni. Ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kavina. Ensi eno erimu zaabu. Kyogere nkiwulire ekigamba nti ani? Zaabu. Omuntu ne bakuteekamu nsi ng'erimu ne zaabu era noyaya n'okulya emiti gy'abandi. Mulimu naki? Ne zaabu. Omuntu bakwetoloze wantu ewali zaabu. Bannanga obeerako omwegendereza n'omanya ebyokukola n'ebitali byakola. Naye obujeemu, curiosity, okwagala okuzuulazuula. Wulira ekyaddako? Ne zaabu ey'omu nsi eyo nungi. Zaabu ey'omu nsi omwo nungi. Si bye bino ebizaabu wammwe ebyammwe muyita zaabu nga si zaabu. Agamba nti mulimu ne bedola. Bedola ago nago mayinja ga muwendo munyo tegamanyi zaabu value. N'amayinja mulimu n'agasokamu ago togageraageranya na diamond. Mayinja ga bbeeyi ositula limu bwe riti n'ogenda olitunda n'ofuna obugagga bw'oyagala. N'erinnya ery'omugga ogwokubiri baguyitanga Gikoni. Ogwo nno gwe gwetoolola ensi yonna eya Kuusi. Kati mwe abamanyi geography ndoza musobola okulaba nti emigga gino gya stretchinganga ne gutuuka nono mu Africa. Bw'owuliranga boogera Kuusi omanyanga nti bazingiddemu ekitundu kya Northern Uganda. Sudan yenna bamuzinzeeko ne Ethiopia ne bamututte ye Kuusi. So we were in God's plan as a nation right from the beginning. Soko tulabe wano batuwogerako. Bw'owuliranga boogera Kuusi babeera bategeeza Northern Uganda, Sudan, Ethiopia awo wonna oyo na Kuusi. Omuggo ogwo golaba gutambula okuvaawo ogwo ku Nile nagwo guli mu pulaani eyo. Olw'ekkumi n'essatu n'erinnya ery'omugga ogwokubiri Gikoni. Ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kuusi. Olw'ekkumi n'ennya n'erinnya ery'omugga ogwokusatu baguyitanga Kidekeri. Mwagamba amannya gaababula gaago. Zaala omwana wo nga mulenzi omutume Kidekeri. Bakubuuze walijjawa nti mu Bayibuli. Obanga muwala mutume Kidekeri. Oba okola saaluuni n'ogituuma ani? Kideri bite saaluuni. Ne bawunga abawulira ne bagamba omwana amannya agajjawa nti tigali awo mu Bayibuli. Naye mugenda ne mutumatuma ebinnyanya ebitategereka. Oli n'omusengana ng'akoze saaluuni
ng'agita basooka kwavula kale nomugamba galigwe basooka kwavula n'ezikokolima beauty saloon kweganga ali awo mu mbeera yakwekubagiza n'ezikokolima baba soopo najja lwambi food court kajja omunaku kemanya agamanya g'okwekubagiza mutwale erinze saagala era nze bwempita mu bizinensi yo nga nzize nkusabire nonga musumba yitayo nsabire kentuuka awo tomala gansabisa sala yakikwangala nsooka kulaba linnya lye weetuuma kuba kyalibanga ekyakusiba kiva ku linnya nsooka kwetegereza mafuta kimunyingiza akugoba gamba ani akugoba basooka kwavula gamba baani lwaki obeeramu ago amannya agamodola eyo ag'okwekubagiza kama ebazime temugawulirangayo mumpeeyo limu kyaterekera omunaku tekivunda ng'omanya ali mu kwekubagiza mugaba gutumya batya kidekeeri ogwo nno gwe guyita ku mabbali g'obwasuuli n'omugga ogwokuna omutwe ogwavaako baguyita flat ogwo mwagusomako ne mu history naguli omulala Tigris mwagusomako egyo gyonna gyali migga egyamatukanga mu lusuku luno Adeni ate nga mwena mwekimanyi nti water is life gino migga ate girimu ne zaabu olw'okumi Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga akolenga atya sikyabawulira akolenga atya alulimenga alukuumenga omuntu baamutwala mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga mwemwe n'abeekwasa nga mwekwasakwasa temwagala kukola nga muga nti okukola kwajja lwakikolimo okukola kwajja omuntu amaze kwonoona bayibuli mwagisoma bubi kuli okukola okwokutuuyana okwokukabasana kwe kwajja olw'ekikolimo kuno okwokukola okulima ettaka omuntu mwe yaggyibwa kwo kwajja nga n'omuntu tannayonoona ngambako nti amiina ekyokubiri kyendaba wano kankyogereko wadde si topiki yange yalwalero omuntu wuuno bamuteeka mu lusuku alulimenga era alukuumenga nga n'okuwasa tannawasa katwogere empola babulaza Katonda awa omusajja okutandika okukola nga n'okuwasa tannawasa akole ateeketeeke ategekere omukazi ategekere amaka nga tonnawasa osooka kukola ki osooka kulima ttaka mu waggyibwa n'oteekateeka gwe wennyini tolina gy'olya kati omwana abandi omutwalawa sooka osibe empale y'oginyweze zipu enywere ogende okole vamu ebyo musumba zipu ensobedde mazima sina bwe mbeerawo musumba munsalire salira amagezi twala eri obukaba nga tobeerawo lwaki sooka ogende okole naye nootuka okuwasa nga tolina nawosizwa mukazi nolwako mugamba sisita tugende tusoleko mu church mu mukutula njegere mugenda munoonya gye baasabidde mande ku focus ku lwokubiri ne mugendako eyo ku lusozi omuzunza buzunza kuba temulina wakusula sooka ogenda okola otya sikyabawulira sooka ogenda okola otya bulaza sooka okole era mmwe mwena abawoza mmanya bwe naamuwasa omanyi kwegamba omukisa buli muntu n'omukisa gwe waliwo bempulira boogera ebyo ebyamajaani omanyi buli muntu n'omukisa gwe omanyi kwegamba omuwasa ajja n'omukisa gwe omanyi kati ayinza okugirako omukisa kwegamba ayinza okugirako omukisa nemukola kwegamba ayinza okuba nga ye mukama gwe yakutegekera kati nga yajja okujja n'omukisa gwe oyogera kyamandaazi kati omukazi ogenda munyumiza ebyakubuza ekitanda kiriwa nti omukisa ogukireeta guli mugwe omukisa oguleeta nekirabika mukama kyeyavadde akuleeta mukama alabika kyekyamukuleesezza kubanga era ndoza kirabika TV gye sigulanga tugenda gigulira muggwe kwega mwe mulira ddala essente z'abakazi basajja mmwe muli essente z'abakazi bw'oli munafunga ki muba nafe okutebendera toyagala kukola mwana bandi n'amala n'omuleeta mu maka
n'atandika okwoza engoye ku kyalo konna zimalako sente n'azireeta ate n'ozibbayo emitwetu abala temubbayo nzibo mukuba kalimi ba kalimi ekiro kyonna mama Moze obusente bwona obumpa mutufu nja buzaawo zimbe bambi n'obebera sente z'omukazi n'ozibebera mpaka era lwozimujjako n'azikuwa ate n'ozibba tozizaawo bw'omala ne weekaza bagenda zikusaba otandika kufuluta nga mpologoma mpa sente zange nze no ngenda akompola nze ngenda akompola tonnemera-lemerako bazikusaba newenyiiza ne bazikusaba newenyiisa bakubanja omala ennaku lulamba tozeeyo kwogera kubanga yakubanjiza sente ze otandika mubuuza gwe toli mulokole sente naawe ekirabulabi Mukama yagamba yatugatta wamu ebyange bye bibyo twala eri obuyaayi n'obubbi oyagala kuwasa siwulira oyagala kuwasa sooka otulaga omulimo gw'okola sooka otulage omulimu gw'okola otya obufumbo si bwe buleeta ssente omulimu gwe guzireeta totubuzaabuza musumba mumale ganzikiriza empase munzikiriza empase bwe naamala okuwasa sente zijja kujja mpola gwe byogerako bitegeera okimanyi nti okuwasa kuba kukwongedde buvunaanyizibwa emmere ey'omu eyo ekyakubuze eyiyo ey'omu ekoze etya ebuze sooka oteekewo eyiyo ey'omu olikoleeta omukyala nga naye ajja kulya kubanga ate okuwasa mwena mumanyi ebibaayo omuleeta ali omu omwaka we guggwerako ng'akuteereddewo omuntu ow'okusatu awo ayinza n'okuleeta ababiri omulundi ogumu muli bamekaawo siwulira famire erimu abantu bameka naye nga n'emmere ey'omu wabadde togirina erinnya ne balikuwanga lya Ssaalongo naye n'olyoka obuna ekibuga kino kyonna ng'ogenda osabiriza 1000 ate obwo abaana baakula bulala mwana wange era bwayita emyaka 2-3 nga bwagala kgenda mu ssomero bwagala kusoma kati ate gwe walagajjala okukola wakeerewa okukola wajjukira mb'olikola ng'omaze bazaala kati olwo oli mu kulinnya akasozi naye ng'ate nejjiya ekalinnya tewagiteekamu njagala obbawo amagezi mmwe mwenna abavubuka abato abali wano musooke mugende mukole sente obeere nazo gambako nti amiina sooka okole sente olyoke oyogere ku by'okuwasa Mukama mugambe kino ekibadde kikwakirako ng'oyakaayaka akikutaasa soka akikuyambe oleme kwaka nga tolina nawe osula kizikire kisobola ate bagamba musumba no byoyogera tobitegeera musumba gwe ekyo kyoyogera okisobola ani agamba nze nakizikizaako emyaka 7 miramba kyenjogera nkitegeera kizikira okizikiza n'osiba zipu n'oteekako n'akakufulu waggulu wano gamba ndi amiina ng'osooka onoonya ssente teekawo akalimo mwe zinaava naye gwe olowooza okuwasa omwana abandi nga n'ez'okulya mugenda kusaba nga nsabe kati waliwo abalina ideology zaabwe aga nti singa ompadde akazindaalo musumba n'alikuwa budde musumba tekimanyiiko nti waliwo abulaaza abazibu ennyo nga talibeera organized okutuusa nga amaze kufuna mukyala abeera yetagako omuntu amuorganizinga oyo modolo eyakula atya Katonda gwe yatonda wuno Adamu amuteeka mu lusuku alulimenga nga n'okuwasa tannakola atya tannawasa ategeka amaka nga n'okuwasa tannawasa mwe n'abasumba kambabulire wano buli muntu yenna ajja wano okumwanjula ku kituuti nti yafunye omukyala asooka nga balaga gy'asula bwe mutakikole ne muyisa ku biragiro byange nja kukuwanulayo gwe akutta akazindaalo n'abagole bo bwe baba nga tebaakulaze gye basula nja kukuwanulayo akutta akazindaalo n'abagole bo mbage musooke mudde wali temwatulaze gye musula
abakadde b'ekkanisa n'abasumba bakojja ne basenga mugendengako omuntu mumugambe sooka otulage wookola otya. Ekitanda kyekiriwa, ekitanda mukinyenye namwe mukebere nga tekuliko tafaali. Mumubuuze ebbaafu yeeriwa, sefuliya zeziriwa, bulangiti yeeriwa. Andi kwega madamu abirina basumba mukikwate empola, mukikwate empola madamu yabirina. Madamu tabikolera nga ggwe. Bw'oba olina bulaza gw'olinanye mumbulize nti gw'osulawa. Tulagaane tukkiriziganye. Ebibuuzo ebimu ku bibuuzibwa okolawa osulawa. Okolawa ate okola otya? Leka kwefula saabanafu ng'oli saabanafu ng'olyoke kuloza mbu ogenda kulama bulami nga ng'omaze okuwasa mbu ojja kulama odde engulu. Bakubuuza sente z'embaga z'oyinako mmeka? Nze sinaawo neemu. Oyina ki? Nyina kukkiriza kwokka. Sente z'embaga ziriwa? Nze sinaawo neemu. Naye ebyange byonna byonna ebyange byonna Mukama yabimanyi. Mukama yabimanyi. Ate abo modola eyo tebakoze budget nnene neeyano. Bakola budget nnene. Buli kyayogerako kinene. Omubuuza budget eno ya bukadde ana oyinako mmeka? Kukkiriza kwokka. Faith. Nze nyina faith. Faith gy'ogenda okuwasa. Ogenda kuwasa faith. Mugenda kusasula faith eri gye bakolera keeki. Musasule faith gye batunda amasuuti. Musasule faith emmotoka z'embaga batwala faith. Kale oba faith esooke kuyamba otulage gy'okola otya? Gy'osula ne gy'okola. Totwalira mwana w'abandi ku faith. Bakubuuza okolawa? Faith. Ogenda muliisa ki? Ebyange Yesu yabimanyi. Faith. Ani gw'obuzaabuza gwe watusooka okulaba faith? Sister gw'odeetinga akubuuza bulaaza. Munnange oŋŋambye ebyokumpasa nange mbyagadde era mpulira n'amalaavu nange gankubye naye bulaaza okolawa? Ekyo tokibuuza ekyo. Tokibuuza. Bw'okibuuza ontabula onyiiza. Okolawa? Sister ayagala okumanya gy'okola otya? Ayagala gyeyo. Oyinawo sente mmeka ku z'embaga? Kyobalaba mutusooza embaga ndugendo givaamu nga ffe abaagikutegekedde n'okukyawa tukukyaye nga tunyiize. Lwaki? Sente ze baleeta kubanga omukulu teyategekawo kantu konna ze baleeta nga zambaga mwagula bulangiti, ze baleeta nga zambaga kwagula essuuka, ze baleeta nga zambaga ono yeyamaza keeki bamuweza keeki ng'agulamu ebulangiti, bazimuwadde za keeki ng'agulamu TV, bamuwadde za abaayi ebyo wali badde wabigula ddala lekerawo tumanyiira. Ebyo wali badde wabikola dda. Naye ffe sente zaffe otugyemu zambaga. Tukuwa zambaga ate gwe bw'ogula TV. Kati gwe oyina ki? Abantu bajja mu mitingi z'embaga ne beeyama. Bannange nze njabba waayo $20,000. Ndowooza bawulira ennaku zino n'okulumiriza balumiriza. Bannange sente temuziwa omugole. Sente temuziwa omugole bannange. Sente temuziwa omugole. Bakutidde. Ate era bw'omala n'ozinonayo n'oga maama. Obusente buli bwe wali otugambye obw'embaga mbadde mbunonye. Obwo n'obutwala n'osooka ogula kapeti. Kapeti yo wali badde wagigula dda mu mirimu gyo gy'okola. Kama kuomukisa. Kati eno service ngenda gifunamu ebintu bibiri.
ngera gifunamu abagenda okunkyawa ennyo n'abagenda okunjagala ennyo. Kati waliwo abagamba nti olinnye mu kintu kyange. Musumba genda mpola mpola olinnya mu kintu kyange. Gweno kankubuulire, bw'oba ogaanye okukola ate ng'oyagala kuwasa, otuusa okuwasa nnyoko. Mwagala amazima? Anti wagaana okukola. Nze kyova olaba sibataasa. Era Naalongo Madina namugamba ezo entalo nazirekera ggwe. Ezo eziwoza manya omulenzi manya muto nnyo, omuwala manya mukulu nnyo, manya omukyala mukulu nnyo alina abaana 6. Kaakati bulaza yagaana okukola. Oli omukyala yakola dda alina n'ennyumba z'abapangisa. Ku myaka gye 52 sente azina. Myaka 52 ate gwe bulaza wagaana okukola ate weetaddewo ke bakukuba embaga bulaza n'ebyenda bikwetokote. Era nze sobola nakutaasa Mukama yeebazibwe. Siyinza kutaasa naye ate wulira tolowooza nti ogenda zirya mirembe na mirembe ng'otuuseeyo. Hanemundo olunaggwako ng'atandika okulaga nti bulaza mbadde nkusaba obanga oteeka amateeka obeerengamu ku magezi. Andi olwo musajja wadde weegaganula mbulagako obusajja weegagala bannange mami mbadde njagala kwegamba engeri gye twafumbiriganwa essaawa zigende ng'okuwera 3 ng'omaze okuyingira wano. Ebyo jja byogerera mu hanemuunu naye bweneggwako nga gandi bulaza Matiya ennyumba eno gye tulimu omanyi yaani? Nyabo yiyo. Kati ngeri gyo kitegedde nti yange badde nkusaba bw'obanga oteeka amateeka gateeke nga mpola mpola. Wano wange si wuwo. As a matter of fact gwe olina okukomangawo nga bukyali gwe bulaza nkusangangawo. Otuuka nga bukyali n'okamula obutunda n'oteeka amanda ku sigiri essowaani ezo n'ozooza n'ogolola engoye ezo obufumbo buno busobole okutambula. Sikulimba nze bwe banaaba bakuwasa sigenda kukulabula naaka era nja kuwagira bakukuba embaga n'ebyenda bikwetokote. Bulaza agaanye okukola. Anti oyagala mukazi ate okukola kwakulema. Ate n'oli sisita ayagala musajja ate yakola essente ze. Ekimubeeza empewo nga talina musajja ng'ate waliwo babulaza abali abagaana okukola oba akuwasa akola atya? Akuwase mu linnya lya Yesu. Ozanyisa saavisi y'olwaleero bw'obona okuba engalo abo bakubira. Naye ekyo tekimenyeewo kiragiro kyange. Buli agamba nti njagala kuwasa olina otulaga gy'okola otya? Ebifo ebi gy'okola ne gy'osula wombi twagala okulabayo. Owulira engalo bwe ziri entono zikiikira obungi bw'abantu abampakanya. Abanyiivu abanyiivu bali muga naye musumba lwaki tobuuliranga by'obanga wajjiridde? Lwaki obuusa abantu baffe? Lwaki obabuusa? Kampulire yaŋŋamba nti amiina. Bakiyamani b'embaga mwenna mukibuuzanga bulaza otuyise wano netwandyagadde okumanya kufa abatudde wano mu miitingi waliwo ayasobodde okulaba gy'osula ne gy'okola kubanga bye bikola obulamu. Embaga yo gy'otuleese tugitegeke tugenda gitegeka naye tetuzize kutegekera sente ze munaalyanga. Tuzize kutegeka mbaga yokka. Bweggwa mugenda kulyanga ki? Adamu kimukakatako okukola nga n'okuwasa tannakola atya? Tannawasa. Ne bamuteeka mu lusuku
alulimenga alukuumenga. Our joy, our hope, our confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Hallelujah.